Twagala okutwala omukisa guno okubeebasa mwenna olw'obugumiikiriza paka essaawa eno naye mu ngeri y'enjawulo ngenda kusaba ba board member basooke bayimirireko n'oluvannyuma bagenda kujja wano nga akatuti kafuuse free. Kansabe ba board member bayimirireko. Okay. Tujja kubawulira amannya gaabwe nga bazze wano. Kaakati okuva mu wingi eyo nze ne Mami Cindy wamu ne ba board member twagala okubasiima mu ngeri y'enjawulo, of course olw'ebintu bingi nnyo, but specifically ku lw'oluyimba olwo lwe mwafulumiza. Era ntumiddwa ku lw'oluyimba olwo muwulirize nno bulungi. I am under instructions. Muwulirize bulungi. Waliwo omutemwa gw'essente gwe ngenda okusembyayo okulangirira naye nga bazigabanyizza bwe bati. Songwriter agenda kufunako 15%. Artist agenda kufuna 20%. Producer yalutabuddemu ebirongo 5%. Kati mmwe mwene abo abayambyeko okuzina 10% yammwe. Nkola ya UPRS. Ensimbi ziri emitwalo 5. Promoter nedda, promoter Kingdom FM. Promoter Kingdom FM. Chechwe tugenda mukirako ezize. Eza promoter nange abakkiriza ne bage Sebo. Bane twebaza omuwandiisi Mpagi G.Brian Kagati. Yama. Naye soko lindeko. Ye muwandiisi w'oluyimba. Ye yawandiika Nasiri era. Naye okujjako mpozi ng'era bagambye ne luli tuludde mu buto ofunye ku luno olukyasembyeyo. Nedda era luno lwokka lwe bagambye. Omanyi bagambye. Omanyiza omulabirizi mutegeera tannaba kutandika kwogera. Omulabirizi agambye buli luyimba lwe nali mpandise mumpe 15%. Mujjako. Bassebo ne bannyabo katwanirize omusumba Joseph. Era aba Kingdom mukomewo. Kingdom mukomewo. Tugenda vano nga tutegedde program ki mu presenter ki ate kati kabona analangirira aliyo yekka. Mukama ibazwe n'ekeki. Mukama ibazwe.